Njagala munange okubawa message eno with all the humility. Munange kizibu nnyo okufuna ekifo mu ssomero lya Vienna, either mu year 7 gye tuyita P7, year 8 eyali badde senior 1 oba year 12 eyali badde nga senior 5 A levels. Kizibu. Olina okusaba ekifo ekya year 7 omwana wa P7 kubanga omwana waddembe obutakola P7 n'agenda n'asoma mu international curriculum. P7, there is no qualification required. There is no certificate for P7. It's a key stage point. Omwana gy'alina okukolera mu P6. Naye omwana wo bw'abanga oyagala agende mu international, especially nga Vienna, omwana olina omusabira ekifo ng'ali mu P5. Omwana alina okuba n'emyaka 10-11 n'olwokojje Vienna n'osaba ekifo. Omwana wo bw'anaamaliriza P6 tosobola kufuna kifo Vienna mu year 7 kuba abaana basaba emyaka 2 okitone nnyo omwaka gumu. Kati tetuli mu January 2025 abaana abasaba aba September 2025 twajjula. Kati olina kusaba January 2026 abalala kusaba September 2026. Omwana wo bw'aba akola O level senior 4 eya Uganda ng'oyagala agenda akole Cambridge eya international curriculum, bw'oba oyagala omwana wa ajje Vienna, omwana wo mu February oba mu March ng'ali mu senior 4 w'olina okusabiramu, ate era olina okuimplementinga n'osasula school fees eza 2026 n'ozisasula mu September 2025. Message eno esaanye okuweebwa clarity ng'esoboka kubanga tulina abaana close to 270 students are on a waiting list from all corners. Buli muntu akukubira, buli muntu akwegayira, buli muntu akusaba ekifo. Ne bannange mabega research making a very clear nti okufuna ekifo mu Vienna College na Mugongo olina okusaba emyaka 2 in advance. Owa O level yayinza okusaba omwaka gumu nga ne combination mugitaddeko. Ekyo kibalaga essomero, amasomero gonna aga Ivy League. Tozuukuka buzuukusi nti omwana wange yayise P7 oba yayise senior 4 n'ogendayo n'osaba ebifo. Ebifo bisabibwa in advance kuba amasomero gano galina criteria ate era gajjula, ate era si nsonga nti tetulina bubeezi expansionability. Abantu abasinga bagamba lwaki temugazi lwaki temuzimba. No. Quality and quantity don't mix. Bw'oba oyagala quality oteekeddwa nga okusacrificinga nga quantity. Kizibu nnyo okubeera ne quantity. Kati n'essomero terina baana 100 naye tugamba tujjudde, ne bw'oba ng'osasula $500,000 ttaamu emu tosobola kufunawo kifo kuba tuba tujjudde. Ebintu bino bibabuulirwa principal w'essomero naye nga mulinako background endala gye mumulabyeko, abamulabyeko mu bulimi qualities ze muzirabye, ayagala okukitestingako gwe kwata $5,000,000 gye byeno gane nti njagala kusabira mwana kifo, olaba oba onokifuna kuba abazadde baasaba dda ate n'abasabye in advance nabo bateekebwa ku waiting list. Ebyo bannange ekibibantegeezezza kwe kutegeera values nti omuntu bw'akola obulungi akola ebintu ebirungi across board. Abandabidde mu kulima nga mbasomesa n'okulima ekyo mukirabye. Kati olwaleero munsanze in the corporate world era bwentyo bwendi lino essomero ndikulidde emyaka 17 ng'era liri bwe lityo tomala gafunawo kifo. Si lwakuba nti tweteekako blanket, no, but the quality abantu abaagala okuyingirawo okunywa ku mazzi amateefu. Bannange mugenderere ekintu ekyo nti omuntu omukozi w'ebintu nemaliriza ngamba adingira value ku ky'abantu okumanaginganga their professional or career path alongside entrepreneurship. Mohamed Kakiika mumulabye olwaleero mubadde mundabira mbikooti kati olwaleero ndi principal wa international school. And I'm taking decisions as a school principal. And I'm in the corporate world. So, omuvubuka yenna nga lawyer, omuvubuka yenna nga doctor, omusomesa, mumanye nti bw'obalansinga obulungi ebintu byo osobola byonna okubikola successfully. Kasitanga olimbeera olina management style, olina good time management, and ate era ng'olina ne humility.
kubanga abaana n'abazadde ne bakama bange ab'essomero wano bamanyiiko ebintu ebyo nti kakiika muzadde, kakiika mukozi mulungi, kakiika aweereza, kakiika yeewaayo n'atuukiriza emirimu gye bulungi. Webale.